Ekigudde ku Bebe Cool kibadde kikambwe nnyo. Abavubuka kye bamukoze akatambi osana naawe oberenga mwana tu okerabirako. Era nga nkusaba subscribe nga gwe atanaba nawe atanalikinga video gena maaso boti oberenga ogiraikinga. Kankwe katambi nawe werabire ku kye bakoze ku Bebe Cool n'oluvannyuma ate tweyongere maaso. Lwairo bino kambi ogera okuyamba ku Bobi Wine kubanga tagenda bigamba Bebe Cool ate nga naliwo ng'ate byaddala. Bebe Cool wagaye Bobi Wine mulalu naye ate oli kisiru nnyo olw'ensonga mugenda tusalirawo nno oba onaddamu okwogera oba taddamu asirikira eddala. Omwami ono Bebe Cool yayimba akayimba agenze mukazi we yanoba naye mukazi we bwe yanoba yanobera wa Bobi Wine emagere. Yamalayo omwezi mulamba yamuliisa yamugulira engoye yamunywesa. Bebe Cool teyebazanga ayete yazisasula. Olwaleero luno gwayita omulalu njagala kubuuza Bebe Cool oba nammwe abatulaba muka Bebe Cool talina kikaace talina bantu be talina bazadde be lwaki yanobera emagere n'ekirala ekyenjawulo ekyewuunyisa musajja ono singa asirikira ddala. Muka Bobi Wine bwe yabanga agenda okutambula munga agenda mu shopping nakubira bbawe essimu ndi mugenda ku Garden City ku shopping naye naye mukwano gwange njagala mugulireyo ku ngoye. Bobi Wine ng'agamba kiryokke tewali buzibu n'amugulira engoye n'amuliisa omwami omukyalo oyo yanoba n'abaana aba basatu. Olwaleero Bebe Cool yagamba Bobi Wine mulalu chimala ekyo kati mutusalirewo. Gwe Sendi wagambye akayimba tekakunyumira tekakunyumira kati Sendi kankuweemu naawe katono nnyo olaba emyaka gy'olimu nalisuubidde okuba nti emyaka nganze gye ndimu oba sikyalina kintu kinsika nnyo omutima mu byakulya mu byakunywa mu bintu ebyenjawulo kuba buli kimu kirinako test. Wabula effutu eri kujjudde gwe kasajja gwe mb'oluyimba terukunyumirwa. Nze nnyinza okulya kifu ky'ennyama ng'omutaali awo nsigazaako mmere ne bwe mba sinze muzaala kikujja mu mutima gw'oli okwotegeere nti ebintu bye mukola bya kisiru. Gwe Bebe Cool nkugambye endowooza toddamu tukubanja ssente zaffe ez'ebyokulya ez'ebyokunywa n'ebyokwambala. Sendi kayimba genda onyumirwa akannyoko kale. Abutelevu nnyo ku mukutu Jika Media kwokyali. Subscribe nga gwe atanaba nawe atanalikinga video gena maaso boti oberenga ogiraikinga. Oyo gova okwerabirako ye Mukulu Kabaya. Oyo Mukulu Kabaya kasita olumba President Robert Sentamu Kyagulanyi definitely obeera ogenda gwa mu mbiize. Oyo kasita kakutanda nogezaako kujjonkera Bobi Wine kaba kaweddemu. Kakati Omukulu Kabaya mu video gy'ova okubeera nga mwana tu werabirako abadde ayogera ku nsonga za Bebe Cool ziyavaayo ku live emu n'abeera nga ajjonkera Bobi Wine era mu bigambo bye agezezaako n'okubeera nga ajjayo ebyama n'ategeeza nti ekyamazima Bebe Cool okuddawo n'avuma Bobi Wine obusiru yandibadde takikola kubanga n'ensonga enkulu eriwo nti mukyala wa Bebe Cool ffenna gwe tumanyi Zuwena buli lwe yanobanga yanoberanga wa Bobi Wine naye nga mazima ddala lwaki aba anobera ew'omuntu Bebe Cool ye gwayita omusiru. Embeera yo bwetyo bwe kyayimiridde ku sayidi zeeyo. Kabaya n'abavubuka abalala si basanyufu wadde yadde n'omulundi n'ogumu oluvannyuma lw'omukulu Bebe Cool okuvaayo n'ayisa eggaali mu muntu atamuliiko nga ye President Robert Sentamu Kyagulanyi. Kale kankwongereyo n'akatambi katono nnyo ye Bebe Cool bakyamuyisaamu nnyo eggaali. Kankuwa akatambi. Recently nali ngamba mukwano gwange London eyo nga mugamba bw'oba okomyewo lwaki totunda by'otunze wano n'okomawo e Uganda n'ogula ki pick-up n'oteekako kigramu eky'amazzi Uganda okyasobola okufuna amazzi ag'obwereere ng'ogenze ku luzzi in a well nyingi nnyo bw'obeera ne pick-up n'oteekamu liters ezimala okwoza emmotoka 10 ogendayo n'obala amafuta agavuddwa ne gagenda e Kawempe ku luzzi n'ossaamu amafuta
ekamo kyakuluzi manya amazzi kano mukantere ku TikTok ekyo kitanka kakati noyoze motoka when I met Madam Pinet eba naye sikasene ne bebe kulu tanyuma kubeera mukwano gwo boya abagenda kuswaza buli wamu asobola okuwa akasente ne kagwera mu nnaku 2 naye bya abagenda kuswaliza emyaka 2 Uganda zabu I am the one who kubanga bane izo ningi bananyo ayogera ebintu ebitakwatagana simanya amazi ne bagasena mu mafuta ni kakati omusajja ono bana ategeera bulungi eba ne bebe kulu oswaza kalo genda myaka 5 bajja olina n'okuba naye bintu byoyogera nonyeze emyaka jempe bintu byoyogera ne jimbula ola bebe kulu ebintu byayogera bane mubi nnyo bane mukulizoninga bane tamanyi kwogera bebe kulu oba mulungi ng'osirise my lord bane eno lizoningi ya bebe kulu ne webeera mu byabufuzi oba nga zze kwesimbawo kyemmanyi gyayinza okufuna obululu obungi nga yeesimbiddewo mu balalu kubanga abalalu bayinza okugamba nti ono ye waffe ne bamuyiira obululu naye bw'ajja mu bantu abali nnoma bamalayo abebe kulu eyo lizoningi neoba oyina ssente teryakuwa bane bebe kulu amenya ate bebe kulu wali badde osirika n'otayogera kubanga buli woyogera oswaza famire yo so nga oba osirise famire eba n'emirembe naye bebe kulu buli woyogera famire yo ng'emirembe gigibula kati baba bagenda kuddayo babuuza ate taata wayokyezza gwe buli kaseera buli woyogera abaana bo bowa obuzibu olina ebigambo byendabye leero mu bistatement byodda byokola ebyekisiru sajja yayimba baali bayimba nga bagaba bayita ba big firi gwe sebo jjayo ne lingira iti noteeka wali eri kati ffe tukole ki erevu nnyo embeera yo bwetyo bwekyayimiridde sayidi zeeyo okusinziira ku bavubuka kye bakoze bebe kulu mu butuufu ayinza obutaddamu kukola live yonna omanye ennaku zino abadde atandise embeera y'okubeera nga mwanatu ajja ku live n'abako ne byayogera naye nga abavubuka babadde tebanaba kubeera nga bamujjonkera nga bwe bamujjonkedde ku mulundi guno omusajja bamutabukidde era bw'oba ng'oli ku mutimbagano tosobola scrollinga video ziwera 10 n'otagwa ku muntu ali musabula bebe kulu ekimusabuza ki bulijjo ajja ku live nga bulijjo n'abaako ne byayogera era abantu ne bamuwa amatu ne bamuwuliriza naye ate ku luno enjiza gye yazzeemu yabadde yanjawulomukko nti yajjonkedde omwagalwa w'abangi oluvannyuma lw'okujjonkera omwagalwa w'abangi nabo ne bamuwa faya ne basumulula omuliro era social media we twogerera yo ekutte omuliro nga buli muntu ali mu kubeera nga atabukira bebe kulu olw'okulumba omusajja atamuliiko omusajja yamwerabira edda omusajja atamwogerangako omusajja atamuddangamu kubanga bingi byazzenga ayogerera Bobi Wine naye nga Bobi Wine tanyegera tamwogera ye bantu be basigalira okubeera nga bamulwanirira ye ennaku zino takyali mu bintu bya ntalo kati ali ku level ndala nnyo naye nga bw'omanyi abantu babeerawo ku kido okubeera nga bamulwanirira so tosobola kuyita ku social media okwo no scrollinga video eziwere 3 eziwere 5 n'otagwa ku video ya muntu ng'ali mu kubeera nga mwanatu ajjonkera bebe kulu ku bigambo byayogedde ku mukulembeze Robert Sentamo Kyagulanyi yo embeera bwetyo bwekyayimiridde sayidi zeeyo social media ekutte wansi ne waggulu social media ekutte omuliro abantu ekyamazima si basanyufu n'omukulu bebe kulu ne statements ze yakoze ku mukulembeze Robert Sentamo Kyagulanyi wadde abamu bagamba nti statements yakoze zabadde ntuufu nti yabadde mutuufu naye majority bagamba ebigambo byayogedde byabadde tebikola ki byabadde tebyetaagisa ebigambo byakozesezza yagambye nti omukulembeze musiru nnyo tasobola kubeera nga ajja n'ayogera nga mu kiti kyalimu ng'omukulembeze n'ajja n'ayogera n'agamba nti abaganda bonna abawagira gavumenti basiru era bagwi baddalu yagamba nti kyabadde kikyamu nnyo ekintu ekyo yakozeseza era n'agamba nti Bobi Wine ekyamazima mbu talina magezi okusinziira ku ebyo bigambo bye yakoze
byayogedde ebyo bintu gambo nno byatabudde nno abantu bangi nnyo nga bw'okiwulira era Bebe Cool bw'anaaba si mugumu nnyo ayinza obutaddamu kola live yonna mpaziko bw'anaaba nga musajja mugumu nga bwe tumulaba ayinza okukomawo ku live naye bw'anaaba nga si mugumu okusinzira ku ggaali gye bamuyisizaamu okusinzira ku ngeri gye bamuvoddemu gye bamuvumyemu yandiremererwa okudda ku live eya TikTok kubanga yavuddeko ebizibu byonna n'okubeera nga ayisibwamu eggaali nga bw'olaba nti social media essaawa eno ekutta omuliro era nga buli omu ali mu kubeera nga amuyisaamu ggaali. Embeera yo bw'etyo bwe yabadde katulinde tulabe wa gye binaggweera. Updates zonna tujja beera nga tuzikutuusaako butereevu ku mukutu guno ogwa Jika Media. Gwe ky'oba okola subscribinga naawe ate na likinga video genda maaso bw'otyo obeere nga mwanatu ogirayikinga. Weekuumire ku mukutu gumu gwokka guno gwa Jika Media. Yitira mu comment section obeere nga ompa endowooza yo ku ggulire eryo. Osobola n'oyitira mu comment section n'obeera nga oyisaamu okuwabulakwo n'obeera wenna olina ekirowoozo kyonna oba olina kyagala otuwabulamu osobola obeera nga okiyisa butereevu mu comment section. Kale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera mweraba.